kanisa eddembe okwogera ku balamuzi kuba n'okubasabira ne basabira bebamu abantu betulagirwa okusabira mu kitongole. Njagala muyimirire bwe wabaawo abantu abaleetebwa nga baleeteddwa babalanga bwemage babongerayo balooya babongerayo attorney general baani bongerayo twagala ayimirira naga nti nedda muwadde beyiro. Mukyala wa Waiswa ebimu ku bye yasaba era n'abuulira famire ya Waiswa ng'alaba obulamu bugenda. Naga nti tekisobose omwami wange okujja okunzijanjaba nga kye nali ndowooza, naye kansubire nti Katonda anakkiriza ateebwe asobole okunziika bwe yayogera, kubanga yali alaba obulamu bugenda. Of course nga bwe tumugumya tugenda kufa, Katonda ajja kukuuma, naye nga yali akiwulira nti agenda. My mom has always once told me that we have to reap what we sow. But even though she's not around, I promised her an aggregate that I promised her that I will get it. Even for those who are not around, I will get that aggregate. I will study hard and I get that aggregate. Not only me, I cannot just say I cannot get it. God is there with me. Nemwina mbebaza bana Uganda mwina byonna byemuwogera byonna byemukoze ebbira lyemwina mbebaza. Thank you for standing with us. Thank you very much. Edith Namirembe. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.